Tukuleetedde olukwe omukulu Muhammad Ssegirinya ne munne Ssewanyana olw'abaweewayo Sseete Buhabulwa era nga mu lukwe luno mwalimu okuba nga bajja ne mission ennene ey'okulaba nga bagira ebibiina by'obufuzi byonna nga bateekamu enjawukana era nga Ssegirinya omulimu guno agutambuzza bulungi. Ffenna tuddeko emabega wali mu COVID-19 abantu bwe bagamba ng'omubaka Ssegirinya abantu babatadde mu lockdown togaba mmere munnange nga Ssegirinya agaba guno gwonna omusimbi gwali gwa Yoweri Kaguta Museveni era n'ogenda mu kkomera ne babirayo n'ebbanka yali pulaani eno mpange era munnange pulaani bagituusa bulungi niwe twogerera kati nga bo munnange bali bulungi kubanga baabaweebwa omusimbi omuyitirivu ogw'okulwanyisa President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Ne munnange tuli sorry gye muli kubanga mutuuse abantu balaba, abantu babategedde, abantu babamanyi kikye muli bamanyi ebikola byammwe bamanyi ani abatuma kale kwegamba temulina kipya kye mugenda kukyusa. Abantu bo baategeera Ssegirinya, abantu baategeera Ssewanyana yaani, abantu baategeera mission zammwe na biki bye mwagala okukola n'obwo bwonna obuvuyo bwe mukola ku bwannansi okulaba nga mubeetamisa struggle okubeera nga mmwe bwe tubadde tulinamu essuubi ate nga mmwe abakola ebintu nga mmwe abakola ebintu ebitajja nga mmwe abakola ebintu ebiswaza struggle nga mmwe abakola ebintu ebikuba President waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Eyo pulaani mpange tugimanyi bulungi temulina kye muzzaako mwenna muli awo naye nga tubagamba byonna mubikole naye mukimanye nti bannayuganda bamanyi ekituufu kye baagalira bamanyi pulezidenti waabwe ate nga bali lwedde nnyo okumugoberera n'ebikolwa bye era n'okumutambulirako ng'era bbanga wonna tubadde tukikola Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine tubadde tumuwa ekitiibwa tubadde tuwuliriza tubadde tumutambulirako era nga tumiramu essuubi ddene. So kati gwe tulaba Ssegirinya ozze bakuwadde obusente otandise okwagala okuba abakulu mu kibiina kya NUP olw'okuba nti oli ku musimbi gwa Yoweri Kaguta Museveni era tutunula butunuzi ne tukeneka ne tugamba kati ate Ssegirinya ki kino ky'akola. Ebibuuzo tubireka awo mu bbanga kubanga Uganda y'Abannayuganda ate Abannayuganda be bakuwanika ate munnange era be bakusuula. Bw'oyinza okulowooza nti nno Museveni awooma nnyo naye nga munnange ate Museveni agenda kukaayuukira. So muganda wange gwe mukwano gwange tubategeeza nti kino kyonna bino byonna bibaawo neyo Sseete Buhabulwa ye akabanga ke kaweddeko takyalina kyagamba takyalina kiddako. Bannayuganda be balina sse ku ggwanga lyabwe era Bannayuganda be baagala okulaba nga eggwanga lyabwe linunulwa. Bino byonna tubyogera bino byonna bibaawo naye nga tubategeeza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine era Ssegirinya byonna byokola bikole naye ng'okimanyi akaddeko kaweddeko era oli wa ddembe ogenda gy'oyagala okugenda oli wa ddembe gy'oyagala mu kibiina kyonna neyo National Platform ne Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine abaana baleka bakusiibudde obanga owulira ng'olina obulwadde obwakulinnye ku mutwe at least tuyambe oveeko mu kamera oddeko ebbali nakyo kiyinza okuyambako ne buli w'onaalemerera mu kamera buli w'onaalema mu kamera n'osigala ng'oyogera ebitakwatagana n'osigala ng'oyogera ebiswaga struggle munnange weesimira ntaanaayo no struggle yabannansi tolowooza nti ya President Kyagulanyi tolowooza nti ya Alex Waiso amufumbiro nga wamuyisizaamu eggaali n'olowooza nti okukomawo kwe kwakufudde nti otegeera nnyo era kugenda kubaako we kukutuusa naye ate munnange kitwewuunyisiza nti ate kwakusudde busuzi mission yakuweebwa tugimanyi era ogitambuza. Oli mwana wa downtown as long as you're Ugandan who subscribes to People Power. You're Ugandan wakowa Museveni. Oli omukyala akubeereramu. She is working every day. Nsele kwa lyeri anyenya watu. Nsele kwa lyeri observing. Omulimu gwe guli eri to observe abanupu. Lwaki tabeera muno. Kakati opepete nno y'omuntu. Osuubire nti nno spokesperson waffe ajja kusirika. Osuubire nti nno omunnayuganda ajja kusirika. So wandibadde ogamba ngambye maama wange aba People Power kulumbe tebajja.
sigamba nti no ngambye mama wange mbusimanya wayiswa kulumbe talinyayo. Wandigambye nti nno bannayuganda mwenna sijja kubasonyiwa. Mu kifo ky'ogamba nti nno wayiswa sijja musonyiwa. Because all Ugandans saw it. All Ugandans saw it. Ate obudde obwo wawansereko chance okuvuma president. You gave Nsereko hype. Nsereko yafuna hype ku Ssegirinya, by the way, you people, I'm telling you. Nsereko ndaga mujukire mwaka kaseera Ssegirinya stories osagezo mu ddwaliro. Njaga mujukire nti Nsereko ya trendingako ku internet just week ngemu. Nenge yo week Kyagulanyi this, Kyagulanyi that, Kyagulanyi this, oyo mufere, Kyagulanyi this, oyo muyayi, Kyagulanyi this. Okimanyi nti Nsereko eyo hype ne vibe yagifuna because of you Ssegirinya. Igwe ya creating embeera eyo for you to meet Nsereko, for you to go on his live osaba obuyambi mbu Nsereko y'omuntu omutuufu. Ekyo kyali kitegeeza wali omuwadde amayinja, wali omuwadde gwa head, walinganga amulaga nti nno abanduupu we have no any useful kwegamba Ssegirinya tetwagala otunyiize. Ojja kufuna pressure because of us Ugandans. Ojja kufuna pressure. Musimanya siddamu kugendayo ku head office. Kubanga abakulu abamu ku head office nupu, abakulu abamu ku head office bavayo ne boogera. Yes, they talked and they were right. 100% very right. Wano wetutuuse Museveni aguddewo office leero. Office eyo mbusimanya Investors Protection Unity. Investors Protection Unity. Investor nawajja ne bamuwa ettaka ateekeko company. Naye nga company eyo eyingiridde mu ttaka lyo. There is nothing you will do about it because they have now their protection unit. Bajja kujja bakutwala luzira. You cannot now report it. You cannot report an investor. Awe tutuuse. We have serious things to settle. We have serious things to look at. We have serious things to look at. Not your rubbish. Si kasasiro. Not your rubbish. Era Wayiswa ali ku kituufu. Wayiswa oli ku kituufu nnyo. Wayiswa, we are Ugandans. You're our spokesperson as people power, as Ugandans. Wayiswa. Omuntu yenna. Omukungu, nze ndi mukungu, nze ndi MP nupu. Omukungu yenna, obaani. Kasita omulaba muzigizaga, labisa. President tiyali musiru okugamba labisa. Tiyali musiru okugamba labisa. Labisa means expose. Labisa means expose. He didn't mean mbu expose only the NRM. He didn't mean mbu labisa only Museveni. Naffe ensolimezi tulimu oba olina okuzirabisa. Sintunula kubanga oli ayambala nkofira ya nupu, asiba ku head office nenga ali muzigizaga osirike lwakubanga ayambala nupu. Oba olina okumulabisa. You have to expose them. Ensi etegeere. Because olabisa omuntu, you're helping others. You're helping others. So, Ugandans, Ssegirinya ayina kyaliko. That's what I can tell you. Ssegirinya takyali fully 100% people power. Wabanga limuru people power, it will be 30%. 70%, I don't want to talk about it. If you know, you know. Nenga people power. Wabanga chayina omutima gwa people power. That is 30%. 30%.
tweyanza nnyo muganda waffe n'okusomesa okwate kw'osomesezza omukulu ono Muhammad Ssegirinya abadde agenda mu maaso n'okumera n'okulaga nti w'amaanyi nnyo era n'atandika okuyisaamu mu bakulembeze be ba National Platform okuli omukulu Alex Mufumbiro ng'amuyisaamu bunnange nanyi njogera yakati bagiyita gaali ne waakomekereza ng'agenda kuwulira omuliro nti bannayuganda be balina sse ku Uganda era teba kyayagala muntu yenna atatereera mu kifo kimu atunula eno atunula eri kwegamba mu abeefuula ba kamiliyoni bannayuganda babaguuba misana na kiro naye bannange tubeere bakkakkamu ate tubeere bantu abalowooza ku ki ekiba kigenda okuddawo ku bino byonna byetaba ebigenda mu maaso. Ssegirinya Muhammad njagala otuule weerowoozeeko n'ebigambo bye bayogedde obeeko ekyekuyiga weebuulirirenga ggwe kubanga omuntu oba yakola okusalawe twali asobola mmubuulirira okugyako nga ye ng'omuntu nga yeebuliridde ku lwa Uganda osigala ng'etambula naye kennyini osigala ng'atambula kubanga ayinza olowooza nti bino byakola oba bifekitinga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine oba byafekitinga ani ne munnange wetwogerera birabika byafekitinga ye kubanga ffenna tukimanyi bulungi nti Ssegirinya Muhammad yamaze yafuna dda omusimbi gwe era ku musimbi gwe gwe gumukozesa byakola. Ssegirinya teyali bw'atyo era ne Ssegirinya bwe yali eyo mu ddwaliro ne tumulaba ku live ng'ayogera ebintu ebitakwatagana ebyanyiza abangi. Twabamu twategeererawo nti kati nno oyo tuleka nga ali mutukubira bbaayi anoonya wa waafulumira naye munnaye kkubo ggazi. Ssegirinya oba wasalawo kugenda ffe tetukulinaako buzibu tetukulinaako ttabbu tukwagaliza buwanguzi bwokka eyo yonna gy'olaze ate naye obeereyo nga oli wa ssanyu era ofune ekyo kyennyini ky'osinga okwagala kye tuyinza okwagaliza naye nga bo bannayuganda tebakulinaako buzibu era oba ng'owulira nga wakola ekisinga nekyoyagala then genda n'ekyo tewali ttabbu bo bannayuganda bajja sigala nga batambula era Uganda ejja kusigala nga efuna ekyo ekituufu kyeyagala okufuna ku lw'abannansi ku lw'abannayuganda ffenna nga tuli wamu ate era tujja kufuna ekyamaanyi ekisingawo naye nga tukwagaliza olugendo olulungi n'okulonda okuddamu okukola choice ennungi kuba wano ndaba nga ewagaanye.